Neetondera Katonda omuyinza buli kantu nti nyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsingidde ddala. Kyenva neegala Mariya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama Katonda waffe. Katonda omuyinza buli kantu atukwatirwe ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe, atuuse ne mu bulamu obutaggwaawo.
Amina, amina. Twegayirire. Hai Katonda, gwe yatuwa essakalamentu lino eryewunyizibwa, tulyoke tujjukire okubonaabona kwo, tukwegayiridde, tuwombirigwo n'omusaayi gwo, okubissaamu ekitiibwa, tufune ebirungi ebiva mu kutununula, gwawangaana olamulamu ne patri ne mwoyo mutuukirivu, emirembe n'emirembe. Yaweereza omugaati ne vviini. Essomo erisooka. Bye tusoma mu kitabo ky'Amasooka, omutwe ogw'okumi-n'ennya, olunyiriri olw'okumi-n'omunaana okutuuka ku lwabiri. Mu budde buli, Merekiseddeeki kabaka w'e Salemu n'aleeta omugaati ne vviini. Yali musaaseredooti wa Katonda ali waggulu ddala. N'ayatula omukisa guno: aweebwe omukisa Ibulayimu eri Katonda ali waggulu ddala, omutonzi w'eggulu n'ensi, era atenderezebwe Katonda ali waggulu ddala olw'okukukwasa abalabe. Ibulayimu n'amuwa eky'ekkumi ekya buli kintu. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Twebulirire ne Zabbuli ey'ekikumi-kkumi ekiddibwamu. Gw'oli musaaseredooti emirembe gyonna mu lubu lwa Merekiseddeeki. Omukama yagamba Mukama wange nti, tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuuka abalabe bo lwe ndibafuula omuziziko ogw'ebigere byo ekiddibwamu. Omukama alisinziira mu Siyoni n'abunya ddamula w'obuyinza bwe. Fuga mu balabe bo wakati ekiddibwamu. Obukungu bubwo okuviira ddala ku lunaku lwe wasituka mu kwakaayakana kw'abatuukirivu. Nakuzaala nga mambya tannasala, kyenkana ng'omusulo ekiddibwamu. Omukama yalayira era tagenda kwejjusa, gw'oli musaaseredooti emirembe gyonna mu lubu lwa Merekiseddeeki. Essomo eryokubiri. Bulijjo bwe munaalya oba bwe munaanywa, mulangirire okufa kw'Omukama. Bye tusoma mu bbaluwa esooka Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Kolinti, omutwe ogw'ekumi-n'ogumu, olunyiriri lwa 3 okutuuka ku lwa 26. Abooluganda, nze Omukama kye yanjigiriza nange kye naabuulirira kye kino. Mukama waffe Yesu mu kiro kye baamuweerayo yaddira omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'agamba nti, mutoole mulye, kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo ku lwammwe. Kino mukikolanga okunzijukira. Ate bwe yamala okulya n'addira ekikompe n'agamba nti, ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange.
buli munaanywanga kino mukikolanga okunzijjukira. Awo nno buli munaalyanga omugaati guno ne munywa ne ku kikompe mulirangirira okufa kw'Omukama okutuusa lw'alijja. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Bakristo baganda bange, tusituke okwaniriza amawulire agasanyusa ag'Evanjiri. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka. Mu budde buli Yesu yayogera n'ekibinja ky'abantu n'abasanyukira era n'ababuulira ku bwakabaka bwa Katonda, n'abaali beetaaga okuwonyezebwa n'abawonya. Obudde bwe bwagenda buziba, 12 ne bamusemberera nga bagamba nti abantu basiibule bagende mu bibuga ne mu byalo eby'okumpi basuleeyo bafune ne kye banaalya, kubanga eno tuli mu ddungu jereere. Ye n'abagamba nti mmwe muba mubawa kye balya. Bo ne bamugamba nti situlina kantu wabula emigaati 5 n'ebyennyanja 2. Mpozi tugende tugulire namungi ono yenna emmere. Abasajja baali baweranga 50,000. N'agamba abayigirizwa be nti abantu mubatuuze ebibinja 150. Bwe baakola ne babatuuza bonna. Awo Yesu n'atoola emigaati 5 n'ebyennyanja 2, n'ayimusa amaaso waggulu, n'abiwa omukisa, n'abimenyamu, n'abikwasa abayigirizwa be babigabire abantu. Bonna ne balya ne bakkuta, ne bakuŋŋaanya ebitundu ebyalema abaalya, ebisero ne biwera 12. Kino kye kigambo ky'Omukama. Kituzibula amaaso, bwe bulokofu bwaffe, bwe bulamu. Beesiimye nnyo Kristo abawuliriza y'oyogera ne babituusa nga bw'oyagala. Mostiya oliwena tusinze Yesu waffe, tukwewalde gwe Kabaka, tufugenge nako zonna.
Adoremos in eternum Sanctissim Sacramentum Santissimo Sacramentum. Abooluganda Omukama mulungi obudde bwonna weewaawo. Abantu ba Katonda abaagalwa, nziramu nate okubaaniriza ku lunaku olukulu ennyo olw'omubiri n'omusaayi omutukuvu ennyo ogwa Yezu. Omubiri n'omusaayi omutukuvu ennyo ogwa Yezu. Tutandise mu kayimba ke tuyimbye nti mu Ostia mwoli mwenna, nti mu Ostia mwoli wenna, mu Ostia omwo mwekwese mwoli ki? Mwoli wenna. Abooluganda abaagalwa, kino kye tukuza olwaleero kye kitufuula ab'enjawulo ku bantu abalala. Amiina. Tuukira neighbor wo mugambe oli mu Kristo, kye tukuza olwaleero kye kikufuula ow'enjawulo. Kye tukuza olwaleero abooluganda kye kitufuula abaaki? Omukama tumukubireko mu ngalo. Kye tukuza olwaleero abooluganda kye kitufuula ab'enjawulo, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo mu kiro kye baamuwaayo, Pawulo atugambye mu ssomo eryokubiri nti yatoola omugaati n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna, guno gwe muki? Gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okukola ki? Okubeera mmwe. N'addira n'ekikompe ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno, guno gwe musaayi gwange ogunaakola ki? Ogunaaweebwayo, ogunaayibwa okubeera ki? Ebyo byonna ng'abimaze n'abagamba kino mukikolenga okukola ki? Okunzijukira. Abooluganda, lwaki tuwaba n'ova ewali ekituufu n'ogenda ewatali kituufu? Kubanga Omukama yatugamba nti kino mukikolenga okukola ki? Kubanga bwe tunaamusinkana jja tubuuza nti mu bbanga lino ly'obadde ku nsi ng'otegeera bulungi obadde okola ki? Okukola ki? Okunzijukira. Tya nti munnange nali sibitegedde bulungi, kino mukikolanga okukola ki? Bwe tujja wano mu mmisa abooluganda, kino tukikola okujjukira ki? Okujjukira Omukama. Njagala twebuulire ku bintu bisatu. Bwe tujja mu Eucharistia oba bwe tujja mu mmisa tuba tuzze okwebaza. Amiina. So the Eucharist is an act of thanksgiving. Nti mu Eucharistia tuba tuzze okwebaza Omukama. Tuwulidde mu ssomo erisooka nga batugamba nti nga Ibulayimu amaze okuwangula, yali mu lutalo, Omukama ng'amaze okumuwanguza, n'agenda ewali Merikisedeki kabona wa Katonda omukulu oyali waggulu. Ne batugamba nti Merikisedeki n'akwata ki? Yakwata biki abooluganda? Yakwata omugaati nakyo ekirala, n'akwata ne viini n'abiwaayo eri Omukama. Abantu ba Katonda mu kyamagero kiri ekyasooka, abaana ba Isirayiri baali bamanyi omugaati ne viini ng'ebirabo ebiweebwayo, the first fruits of thanksgiving, nti bye birabo ebyaweebwangayo okwebaza Omukama olw'ebyo bye yabakolera, ng'abatonda, ng'abanunula, ate era ng'abatukuza. Buli lwe tuba tuzze abooluganda mu mmisa tuba tuzze okwebaza Omukama. Bingi nnyo bye tulina okukola ki? Okumwebaza. Oluusi g'oyinza ogaa naye Omukama mwebaza ki? Abooluganda, Omukama tulina bingi ebyokukola ki? Ebyokumwebaza. Naye mu Eucharistia abooluganda ekisinga byonna kwe kwebaza Omukama olw'okutununula nga Mukama waffe Yesu Kristo awaayo obulamu bwe olw'okubeera ffe. Omukama oyo tujja okumwebaza olw'ebirungi byatukolera mu bulamu bwaffe. Omukama tetulina ssente ze tumuwa, naye Omukama oyo atukuuma. Omukama oyo atukolera ebirungi, Omukama oyo atuwanirira.
bwe tujja wano abooluganda tujje n'omutima ogusiima, omutima ogwebaza. Bwe tujja wano mu yukarisitiya abooluganda tuba tuzze okujjukira, tugambye nti Yezu okukujjukira lyessanyu lyaki? Lyessanyu ly'emyoyo gyaffe. Lwaki lyessanyu ly'emyoyo gyaffe? Kubanga tuli ku kituufu, kubanga yatugamba nti kino mukikolenga okukola ki? Okunzijjukira. The Eucharist is a memorial. Ate abooluganda tetujjukira bujjukizi. We are not just remembering a past event. Tetujjukira bujjukizi nti anti Uganda ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'e10 yafuna obuki? Obwetwaze. Tetujjukira bujjukizi, kubanga tusobola okuga nti Uganda yafuna obwetwaze ennaku z'omwezi 9 ogw'e10 yafuna obwetwaze, n'ebibuuzo ntandika okwebuuza naye obwetwaze tubulina. Ekyo si kye tujjukira abooluganda. Kino kye tujjukira Yezu yakikola era twongera mu maaso okukikola, ne kitujjukiza kiri Omukama kye yakola ki? Omukama kye yakola. The Eucharist is a memorial. Ate ekyokusatu kye njagala abooluganda twebuulirireko kwe kubaawo kwa Katonda mu Eucharistia. The Eucharist is the presence of our blessed Lord. Nti mu Eucharistia tukuza okubeerawo kwani? Kwa Mukama waffe Yezu Kristo. Yensonga lwaki bwe baali batuyigiriza baatugamba nti Eucharistia kye ki? Nti lye sakalamentu omuli ani? Omuli Mukama waffe Yezu Kristo yennyini. Omuli Mukama waffe Yezu Kristo yani? Mwali omubiri gwe n'omusaayi gwe n'omwoyo gwe n'obwakatonda bwe mu kifaananyi ekyaki? Eky'omugaati n'ekyeviini. Ekyo Merekisedeki kye yakola kyali kitulaga ekyali kigenda okubeerawo mu Mukama waffe Yezu Kristo ng'atwewa yenna. Era abooluganda abaagalwa bwe tuba tuzze wano mu maaso ga Yezu omutuukirivu Thomas ow'Akwino yatugamba nti singa tujja mu maaso ga Yezu twandibadde tusobola okwemalawo mu ffenna, oba tugenda mu maaso g'abantu ne tweyiwa ne tukola tutya, naye ate eki kyandibadde kitya mu maaso ga Yezu waffe. Amiina. Nti bwe tujja mu maaso ga Yezu tukimanyi nti Omukama waali. Amiina. Gwe owooluganda okikkiriza nti Omukama waali? Ne munnaye ogenda n'olaba abantu bajja mu maaso ga Yezu bayitawo bonna basaatuuka busaatuusi. Abekkonge temukikola, mwekubireko mu ngalo. Naye nga bayitawo bakola ki? Basaatuuka busaatuusi. Tebakimanyi nti bali mu maaso g'Omukama. Ekyo abatuukirivu kye bakola mu ggulu nga batunuulira Omukama bamusinza tebakimanyi nti kye balina okukola. Olw'okuba nti Omukama waali tulina okumusinza abooluganda. The Eucharist is the presence of our Lord Jesus Christ. Tulidde abooluganda mu Vanjiri Omukama ng'ayigiriza abantu bali mu ddungu bwe bajja batugambye nti n'abasanyukira. Amiina. Mwabakedde wano mu mbeera enzibu ey'empewo n'enkuba ebadde ebuzaabuza bweti, Omukama abasanyukidde, mwekubireko mu ngalo. Nti Omukama bwe yalaba ekibiina ky'abantu n'akola ki? N'abasanyukira. Kubanga baategeera ekituufu, they understood that in Jesus Christ is the real presence of God. Kye mukoze wano abooluganda kwe kutegeera nti gye tugenda maaso ga Katonda waffe. Omukama bwe yabalaba n'akola ki? N'abasanyukira. Kakati essanyu eryo Omukama lye yabasanyukira, Omukama abawe essanyu mu mutima gwammwe era ne mwoyo gwammwe. Mutegeerere ddala ebyo Omukama byagaba. Batugambye nti bwe yamala okubasanyukira n'ababuulira ebikwatagana ku bwakabaka bwaki? Obwakabaka bwa Katonda. Ffe bino bye tuyigiriza abooluganda ng'ekereziya tetulina kirala kyonna kye tuyigiriza wabula tuyigiriza ebikwatagana ku bwaki? Ku bwakabaka bwa Katonda bye tuyigiriza. Omukama bwe yatugamba nti kino mukikolenga okunzijukira, mu budde buno ekereziya bw'atuwa tuba tulina okwebulira ku bwakabaka bwaki? Ku bwakabaka bwa Katonda. Kubanga gye tugenda abooluganda tukitegeera mu bwakabaka bwa Katonda eyo Mukama gy'akola ki? Gy'atwagaza.
kati ng'amaze okubayigiriza ng'amaze n'okubawonya batubuulira nti Omukama n'abagamba nti mubawe ekyokulya. Abayigiriza ne bagamba ebbiina lino lyonna tunaabaliisa tutya? Emigaati gino 5 n'ebyennyanja bino 2 binaakola ki? Yesu n'abagamba nti mwe munaabawa kye banaakola ki? Mwe munaabawa kye banaalya. Mwe munaabawa kye banaalya. Era ng'ekyakimaze batubuulira nti Omukama yatunula waggulu ne yeegayirira. Ng'amaze okukikola ekyo n'abagamba nti mukole baki? Mubatuuze, mukole ki? Mubawe. Abantu ba Katonda abaagalwa abayigiriza ba Yesu balina okukkiriza, kubanga yaddira emigaati emeka wangi n'ebyennyanja ebimeka, n'abagamba nti mukole eki? Mubawe balye. Yesu tujja wano ekkonge n'atuliisa, ffenna ne tukola ki? Ne tukkuta. N'abeggaba Yesu oyo omu n'akola ki? N'abaliisa. Ab'e Kenya, ab'e Tanzania, abaawa Yesu n'akola ki? N'abaliisa. N'abakkusa. Batugambye ng'amaze okubaliisa ne wasigalawo ebisero, ne bakuŋŋaanya ebisero bimeka? Kyekitegeeza nti Omukama Yesu ne bw'abanga bamumenyeemenye, because the Eucharist is the breaking of bread, nti ne bwe tuba nga tumumenyeemenye, Omukama oyo tasobola kukola ki? Tasobola kuggwaawo. Amiina abooluganda, tasobola kuggwaawo. Ekyo n'ekirala kituyigiriza abooluganda, waliwo lwe tubeera mu bulamu nga tujjudde obukodo. Ab'ekkonge temuli bakodo, amiina? Nga tujjudde obukodo nti anti kano kennina kange na famire yange, ate bwe naakejjako ate naabeerawo ki? Naabeerawo ntya. Omukama Yesu oyo atwemenyeramenyera, naffe ayagala twemenye eri abaki? Eri abalala. To break ourselves for the others. Eucharistia is a sacrifice. Kwewaayo. Yesu yeewaayo, yeetambira. Amiina. Yesu yeetambira eri olw'abalala. Era njagala okwebaza Omukama eri abo abeewaayo ku lw'abalala. Bw'obanga gwe weewaayo ku lwa famire yo, Omukama akuwa ebirungi. Bw'obanga gwe weewaayo ku lw'ekereziya yo, Omukama akuwa ebirungi. Bw'obanga gwe weewaayo ku lw'eggwanga lyo, Omukama akuwa ebirungi. Bw'obanga gwe weewaayo ku lw'ekitundu ky'obeeramu, Omukama akuwa ebirungi. Tetwagala kuwulira nga bali ab'e Cambodia embeera enzibu gye balimu, naye olw'okubanga balina kye bayisizaawo, baagala bekkuse beefunireyo euro 4,000. Amiina abooluganda, tetwagala kubeera ng'abaawa ab'e Cambodia. Ffe tusabe Omukama atuwa omutima ogw'okwewaayo ate okweweerayo ddala olw'abantu baffe be tubeera nabo. Amiina. Bwe tunaabanga tufunye omutima ogw'okwewaayo, tujja kuba tuyingidde mu kukkiriza okwo. We shall have entered into the spirit of the Eucharist. Nti sikola kino kubanga nkikola olw'okwekkusa. Sikola kino olw'okubanga nkikola kubanga nina kye ŋŋenda okkifunamu. Mukama waffe Yesu Kristo olw'okutwagala yeewaayo olw'okubeera ki? Olw'okubeera ffe. Kale n'abooluganda, ku lunaku luno ne tujjukira omubiri n'omusaayi omutukuvu ennyo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo, tumusabe Omukama atuwe omutima ogw'okwebaza ebyo Omukama by'atukoledde, thanking God for what he has done for us. Tufune omutima n'enneema ey'okujjukira. Abooluganda, abantu bangi tebakola ki? Tebajjukira. Tujjukire ebyo Omukama byakola mu bulamu bwaffe, byakola mu bulamu bwaffe, ate era ebyo ne byasuubira okutukolera. Ate era tusabe Omukama omuneema ey'okumanya nti waali. Gwe eyo gy'ogenda Omukama, njagala oweebuuze nti eyo gye ŋŋenda Omukama gy'ali. So Omukama atuusewe enneema ey'okumanya okubeerawo kwe, ate mu kubeerawo kwe Omukama oyo tumusinze. Owooluganda,
wabeerawo ku lunaku luno mu bitundu ebyenjawulo abaana okufuna komunyo ekola ki embereberye. Waliwo omulwanyi namige nga bamuyita Napoleon Bonaparte. Amina abooluganda. Napoleon oyo yali musajja wa maanyi nnyo mu nsi ya Bufalansa eyo, n'akola ebyamaanyi. Mu bimu Napoleon bye yakola bye bitakoleka. Napoleon yasiba paapa, amiina, ng'amaanyi awulira akola ki, ng'awulira gamukola ki. Naye Napoleon oyo ng'amaze okusiba paapa awo, wayitawo ebbanga ttono Napoleon ava mu bukulembeze. Naye Napoleon ng'alina akazinga kaaliko aka St. Helene ali eyo, amaziga gamuyitamu. Omu ku balwanyi be bajenero be n'amubuuza nti General Napoleon, lunaku ki lwe wasinga okwagala olwojjukira ennyo mu bulamu bwo? General Napoleon tiyayogera ku ntalo ze yalwana. Amina abooluganda. Yalwana era n'awangula ezo ennaku ze yazoogerako. Ku bitiibwa bye yalina General Napoleon teyabyogerako, wabula yayogera nti olunaku lwe nsinga okujjukira lwe lunaku lwe nafunirako komunyo yange embereberye. Abooluganda abaagalwa, bwe tujja okufuna Yezu, njagala tufune ekyo General Napoleon kye yafuna, nti byonna bino bye twesibako, bino byonna ebitumalamu, ekigenda okusinga byonna kwe kubeera okumpi n'ani? Okubeera okumpi ne Yezu. Kubanga kye tugenda okukola ennaku zonna ez'obulamu bwaffe nga tuvudde wano nga tugenze mu ggulu. Naye bw'onaabeera eyo nga ggwe amaanyi go wali ogatadde ku bino, ng'ate n'okuba tokyabirina, ogenda kubeera mu bulumi obutagambika. Omukama abeere nammwe. Abooluganda, nga tumaze okuwulira ekigambo kya Katonda, leka ffenna tuddemu okwatula okukkiriza kwaffe mu Yezu oyo, omubiri gwe n'omusaayi gwe ogutulaga okubeerawo kwe okwannamaddala. Nzikiriza Katonda omu eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'Omukama omu Yezu Kristo, omwana omu ate owa Katonda, Paatiri gwazaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala, Katonda ddala ava mu Katonda ddala. Yazaalibwa buzaalibwa ati yatondebwa, ye ne Paatiri mu bwa Katonda be bamu ddala. Byonna mu byakolerwa, oyo olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu n'akka, n'afuna omubiri Maliyo mbeererevu, ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe yakomererwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'aziikibwa, n'azuukira ku lw'essatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde gwa ddyo ogwa Paatiri, alijja ogwokubiri n'ekitiibwa, okulamula abalamu n'abafu, obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza ne Mwoyo Mutuukirivu, Omukama era aw'obulamu, ava mu Paatiri ne Mwana, gwe tusinza awamu ne Paatiri ne Mwana, tugulumiza kimu, eyayogerera mu balanzi. Nzikiriza n'Ekereziya omu, omutukuvu Katolika eyava mu batume, njatula abatisimu emu esonyiwa ebibi, era nnindirira okuzuukira okw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja. Amiina. Abantu ba Katonda abaagalwa, tujja mu maaso ga Katonda waffe ng'abantu bali be tuwulidde mu Vvanjiri, nga tulina ebyetaago bingi eby'omwoyo era n'eby'omubiri, nga tukimanyi nti Omukama oyo yasobola okubitukolera. Ffenna mukasirise Omukama tumwanjulire ebyetaago byaffe. Tukikusaba Ayi Mukama, Ayi Mukama, ulira sebo esala zaffe, otusasire sebo ziwulire. Tukwegayiridde Ayi Mukama, awuliriza n'ekisa okwegayirira kwaffe,
otuwe bye tusabye tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Katonda Patro muyinza buli kantu asime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza. Hayi Mukama tukwegayiridde kkiriza ekereziya okumuwa ekirabo ekyokussa ekimu n'ekyeddembe bye tusabira mu birabo bino bye tukuweereza tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe, mweyimuse emitima, twebaze Omukama Katonda waffe. Wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Patro omutuukirivu Katonda omuyinza buli kantu ssewa nnaku, ffe okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, anti ye musaasedooti wo owannamaddala ataliiko kusooka era ataggwaawo. Bwe yali atukolerawo ekitambiro eky'olubeerera, yennyini ye yasooka okweweereza ng'ekyonziira ekireeta obulokofu, naffe era atulagira okuttukizanga okutuuka bw'alidda. Bwe tuba nno tuli omubiri gwe ogutambiddwa okubeera ffe, olwo tuba tuzimbiddwa, ate bwe tunywa omusaayi gwe ogwayiika okubeera ffe, olwo tuba tukuziddwa. Gwe wamma naffe kyetuva tussa ekimu ne bamalayika ababugiriza Namulondo abafuzi era amu n'ennyiri zonna ez'eggye ery'omu ggulu okuyimba oluyimba olukutendereza nga tugamba nti mutuukirivu 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 Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Ozanna waggulu eyo, oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Ozanna waggulu eyo. Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu, gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweko omwoyo bifuuke bitukuvu,
tufune omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe yesu kristo eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ye kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya era ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira. Yesu waffe ng'otwagala ne mu misa weetambira ng'ofuuka emmere y'abantu ng'obewa mu sakramentu. Ekyamagero ekyokukkiriza. Kale naayi mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okuloka nga tukwebaza kuba atugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza fe abagabana omubiri n'omusaayi bya kristo mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi mukama kereziya bunye enkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne paapa waffe francisco n'omwepisikoopi waffe pawulo semwogerere n'abonna abaakwawulirwa mu bunaddiini. Jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeyo gy'oyakayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'afe wonna be wagiira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayidde tusaasire saanira okugabana kulamu obutaggwaawo okutenda n'okukugulumiza wamu ne mariya ombeererivu omutuukirivu nnyina katonda n'abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obwedda bwonna nga tuyita mwana wo yesu kristo. Gwe katonda paatula omuyinza buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu kristo oyo mw'oyita okufuna n'ofunamu naye era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga mukama waffe bwe yatukuutira ebyokutulokola n'okutulagira ye katonda mwene n'atulagira ffenna tuguma ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bw'obujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Otuwa emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi. Ayi mukama tukwegayidde tulokole mubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tuwona ekibi ennaku zonna tebenkere watali kutabukana kumu nga tulinda okwesima ku watusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe yesu kristo. Gwe obuyinza gwe ow'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Ayi mukama yesu kristo gwe yagamba abatumewo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunulira bibi byaffe naye amaaso gazze okukkiriza kwekereziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala gwawanga anolamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna ng'akabonero ak'okwagala buli omu awubire ku munne okumwagaliza emirembe.
wuuno kaliga wa katonda y'ono ajja ebibi by'ensi beesiimye abayitiddwa ku mbaga ya kaliga. Ombi n'omusaayi bya Mukama waffe Yesu Kristo bitukuume era bituuse ne mu bulamu obutaggwaawo.
kubanga nno alya ennyama yange n'anywa omusaayi gwange abeera mu nze, nange ne mbeera mu ye, Omukama bw'agamba. Twegayirire. Hayi Mukama, tukwegayiridde, tuwe twesiimire ddala mu maaso g'obwakatonda bw'ennaku zonna, anti okufuna omubiri gwo n'omusaayi gwo nga bwe tubifunye kati, ekyo kye kitegeeza gwawangaana olamula emirembe n'emirembe. Otuulire ebirango. Ekibbo ekiteekeddwa wakati waffe ky'ekyokudduukirira ensawo y'Abasamaliya nga bwe tukimanyi ku Sande eno ey'okusatu. Nja basaba buli omu ky'alina akiteeke mu kibbo ekyo. Kitaffe Ssaabasumba yatuweereza ebbaasa za ssaafu ze tuweereza mu woofiisi ye omulundi gumu mu mwaka, era ng'ebbaasa ezo zigenda kuyambako parishi ezebbiri eziri mu byalo Nkozi ne Namayumba. N'olwekyo tubasaba ebbaasa muzitwale abatannabazifuna, ate tuzikomyewo ku Sande ejja. Bano bagole: Victoria Kwabika mutabani w'omwami Kwabika Kabumba Prosper Nanatanzia Mawazo aba DRC Bukavu ayagala okufumirigana ne Anga Aureti Agenzi muwala w'omwami Alexa Girimuza n'omukyala Adera abeera e DRC mu Bukavu balangiddwa ekirango kyabwe kisembayo. Baganda Michael mutabani w'omwami Varianti Baganda n'omukyala Florence Munyali abe DRC Bukavu agafumigana Nyategeka Danila muwala wa Felix Nyategeka n'omukyala Kaudelia Nzarubala ababeera e Kabemba eri mu Rwanda balangiddwa ekirango kyabwe ekyokubiri. Sande ewedde Omukama twamuwa ebirabo bya $1,582,885 ate ez'okudduukira abasomesa gyali $7,600,100. Omukulu w'ekifo atwebazizza nnyo. Olwaleero tulina prayer power eya buli mwezi ejja kutandika ku saa 9 ez'olweggulo. Mujja kubeeramu okutendereza, okusinza wamu n'enjigiriza ez'enjawulo n'okuwonyezebwa wano ku parish, era bannajje basabiddwa okwanguwako be bajja otukulemberamu sappuli mu prayer power omwo. Sande ejja tujja kuzza olunaku lw'abavubuka mu parish yaffe eno. Misa zijja kusigala ng'ez'Oluganda bwe zibeera ku makya saa 12, essaawa 1 n'essaawa 2 n'eddakiika 15. Emmisa ezikyuseemu y'ey'Oluzungu tujja kubeera n'emmisa emu ku ssaawa 3:30 ez'okumakya, ate emmisa y'abavubuka ejja kutandika ku ssaawa 5 zennyini ez'okumakya. Tubasaba mugoberere entereeza eyo. Tujja kuba n'ekivulu ky'ennyimba wano mu parish ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omusanvu ku saa 8 nga zikwata ku mulamwa gw'essaza. Tubakubiriza era nga tubasaba bassebo ne bannyabo mujje mubeerewo nga tuwagira kwazi zaffe. Omukulu w'ekifo wamu n'olukiiko olukulembeze lutusabye. Aba Holy Cross Ministry nga bayita abakristu bonna abasobola okujja wano okusabira abasaaserodooti mu nsi yonna ku Lwokutaano lwa wiiki eno nga 24 ku lunaku olw'okukuza olw'omutima omutukuvu ennyo ogwa Mukama waffe. Okusabira abasaaserodooti wano kujja kubeerawo ssaawa 6 ogw'emisana era nga gujja kukulemberwamu Reverend Father JB Nsubuga. Abaana abadde basoma emisomo baawummuddemu bajja kuddamu okusoma ng'ennaku z'omwezi 24 bajja kuddamu okusoma ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omusanvu. Mukyala Mase byatutegeezezza.
tujja kuba ne bannamateeka ku Sande ejja nga 26 nga batubangula ku tteeka eppya ery'obusika wamu n'empandiika n'entegeka y'ekiraamo wano mu parishi yaffe buli luvannyuma lwa mmisa eneebanga ewedde birangiddwa omukulu w'ekifo. Ab'omutima gwa Yezu mujja kuba n'olusirika lwammwe wano ku parish ku Lwokusatu ennaku z'omwezi 22 ogw'omukaaga essaawa 8 ogw'olweggulo. Nnaalongo Kiwanuka y'abayise. Ab'enju y'omugenzi Peter Ssaalongo Ndawula bebaza omukulu w'ekifo, abasaaserodooti, abakristu bonna aba parish eno olw'obuyambi ate era n'okujja okubeerawo nga baabya olumbe lwa taata waabwe oyo Ssaalongo Peter Ndawula. Byonna bwe mwabawa ne bwe mwabakolera Omukama y'aba abaddizaawo ate n'omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwummuze mirembe. Reverend Sister Mary Margaret Nasuuna ku lw'enju eyo yatwebazizza. Olukiiko oluteesiteesi w'embaga ya administrator waffe omwami Kugonza Nicholas wamu n'omukyala Happy Mary luyita abakristu ba paalisi eno okubeegattako mu lukiiko olutubeerawo buli lwa Sande ku saa 11 ez'akawungeezi wano ku parish. Tubasaba mujje muwagire administrator waffe oyo ssebo yimirira bakulabe nga ateekateeka okufuna ekkula ly'obufumbo obutukuvu. Naye nga mmwe mbamanyi oluusi temuba na budde, kati ekibayisa mu lukiiko kutuwa ssente. Bw'oba oziyina oba onootuwagira gwe jangu ne ssente ozimukwasaawo oba oziwe omulangira Jjuuko, ne bw'oziwanze zijja kutuukayo embaga esobole okubeerawo. Misa mu Kabondo ku Lwokutaano lwa wiiki eno ejja kubeera mu St. Adolphe mu maka g'omugenzi Nsubuga John waggulu awo ku posita ku ssaawa 12 ez'akawungeezi. Tusaba ab'Akabondo ako mubeereyo mu misa eyo. Omukyala Joyce Kavuma. Olwaleero tugenda kutambuza Mukama waffe Yezu Kristu mu parishi yaffe eno. Oluvannyuma lw'emmisa y'essaawa 2:15 kiba kitegeeza tujja kuva wano ku ssaawa 3:30 tugende mu Kabondo ka St. Anthony eno waggulu. Tugenda kutambulira ddala okutuuka ku bulongooti eri gye mulengera waggulu. Abo abanaagenda ne Mukama waffe Yezu Kristu nga tumutambuza mu parishi yaffe eno, tubasaba mukomewo wano ku ssaawa 3 muyimirirawo wabweru, ffe tunaba tufuluma tubasanga awo tutandike okutambula nga tujja kukulemberwamu n'ebbandi gye baatuleetedde. Olukiiko oluteekateeka olumbe lw'omusomesa waffe Benedicto Kazigo eyatuulanga awo lutuula buli lwa Sande ku ssaawa 10 wali mu maka ge ku Yowasi Kinobe Road. Tubasaba bassebo ne bannyabo abasobola era abajjukira Kazigo ebbanga lye yabeera mu parishi yaffe eno okuva mu mwaka gw'enkaaga ng'akola omulimu gw'obusomesa, mujje twegattire wamu tusobole okuyambako famire eyo okuteekateeka olumbe lwa mukadde waffe olwo. Era lujja kwabizibwa ng'ennaku z'omwezi 9 lwe lw'omukaaga olwokubiri mu mwezi gwe tutandika ogw'omusanvu awo mu maka ge. Naye era bw'oba tosobola gwe nkolera ekintu kimu, ompe ssente z'owulira nti ojja ziwaayo mu lumbe olwo, nze nja zituusaayo era nzanjuleyo mu lukiiko olwo nga oludduukiridde. Bassebo ne bannyabo munzikirize twebaze mukadde waffe Reverend Father Peter Mayanja olw'otukulemberamu ekitambiro kya mmisa kino ku lunaku luno olukulu ennyo olw'okukuza omubiri n'omusaayi bya Mukama waffe Yezu Kristu, n'atuyigiriza n'ekigambo ky'Omukama, n'atuwa n'essaakalamentu ettukuvu ennyo ery'omubiri n'omusaayi gw'Omukama waffe Yezu Kristu. Emikisa
n'ebirungi byonna bye tufunidde mu kitambiro kino. Ssebo Father, weebale nnyo, weebalire ddala. Twebaze omusomesa, abaweereza abatusomedde amasomo, bannaffe abali ku bifaananyi, abakwaya n'atukubidde ennanga, bassebo ne bannyabo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bassebo ne bannyabo, tweyanzizza nnyo ne mugumira enkuba n'empewo ne mujja wano okukuza olunaku luno olukulu ennyo. Bassebo mwebale nnyo ne bannyabo, Omukama abatuweere omukisa. Kansabe omukulu ajje atuwe omukisa ogusemba. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu, gubakkeko gusigale nammwe emirembe n'emirembe. Misa ewedde, musigale mu ddembe lya Kristo. Tubaaniriza nnyo bassebo ne bannyaba.